Mu kitundu kino Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere awadde obudyankoni n'Obusaserodooti bannakibiina kya Holy Cross Congregation n'abakubiriza okukola nga bye babuulira ko n'okuweereza Omukama n'obwesimbu era n'omutima gumu. Ono yeebazizza abazadde abakkiriza abaana baabwe okuweereza Omukama. Libadde Sanjerere ku lutikko lubaganga bannakibiina kya Holy Cross Congregation okuva mu mawanga g'obuvanjuba bwa Africa okuli Uganda, Tanzania, Kenya ne DR Congo nga baweebwa obusaserodooti n'obudyankoni ng'omukolo guno gukoleddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere ng'ayambibwako omusumba w'essaza ery'e Masaka Silverius Jumba. Ssaabasumba Ssemwogerere asinzidde mu misa n'akubiriza abagole okunyiikira okubunyisa enjiri ya Kristo. Tuba n'obokka bokka naye omwaka guno tufunye abasaserodooti bangi ne bannaddiini. Omwezi guno gwe tukumaliriza olwaleero dayosisi nyingi ezifunyiddemu n'abasaserodooti wano mu Uganda n'awalala. Abasabye okukola kibabuulira n'okwagala ennyo Katonda nga bamuweereza n'omutima gumu. Mugende tuweere baminsane mu Bafirika bannammwe. Olwaleero tufunye abaana ab'ekibiina kino ekyomusaalaba nga Bannayuganda, Bannakenya, Batanzania, bavudde mu East Africa, bavudde mu Congo nga bagenda okukola omulimu ogwo. Kituwa essanyu n'okwebaza Katonda okulaba ng'ekyo omutuukirivu kye yasaba kituukirire. Kati tukiraba n'amaaso mu bantu bangi nnyo abeevaamu ogenda okuweereza mu nsi ez'enjawulo. Kisobola kigambo kya Katonda mbakubiriza okutwala obulungi. Ye omusumba Jumba yeebaza Ssaabasumba Ssemwogerere okwongera okugaziya abaweereza mu kisibo kya Kristo era ne yeebaza abazadde abawaddeyo abaana baabwe okuweereza Katonda. Thanks be to God. I would like to add that for you brothers and sisters who are religious and missionaries, you should also think beyond the invitation of God VI to be missionaries outside Africa. The need is real, urgent, and has to be addressed. Let's thank God for this day. May God bless our newly ordained. Abadyankoni babiri be bafunye obusaserodooti okuwadde Reverend Bonjako Charles ne Reverend Father Gaba Emmanuel n'abaseminaari 7 n'abafunye obudyankoni. Ku lw'abagole Reverend Father Bonjako yeebaza Katonda ne bonna abayambyeko okutuuka ku kola lino abagenda okuweereza mu nsi yonna. Twebaza Omukama, ne twebaza bakadde baffe, ne twebaza abo bonna abatubeereddewo mu lugendo luno. Lugendo luno twalidde emyaka 10 kutuuka wano nga tuli mu matendekero ag'enjawulo. Batusomedde filosofe ey'e Roma, ne tubaamu n'omwaka ogwa novisia batusomera obulamu obukwata ku kibiina n'obulamu obw'obunaddiini. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulu lino. Abafunye